tubatuukako obuterevu okuva ku ssomero erya St. Kizito e Lugazi mu disitulikiti ey'Ebuyikwe. Lugazi kiri wano ku luguudo oluva e Kampala okwolekera Jinja. Bwebuzibidde olwaleero ng'abalamazi 5000 abasimbudde ku ssaawa 12:30 okutuuka okuva ku kitebe eky'essaza ery'e Jinja batuuse wano e Lugazi, era ng'abalamazi bano bakozesezza wakati w'essaawa 8 ne 10 okusinziira ku muntu entambula gy'atambulamu. Nga we mulabye emabega kaawo abalamazi bano babadde bayitirivu nnyo, naye olugendo wakati wa Jinja ne Mabira lwe lusinze okubakaluubirira. Mu Mabira awo abantu bangi abatendewaliddwa era emmotoka ze zibayambyeko okutuuka wano e Lugazi. Kyensobola okutegeeza nti omuwendo gw'abantu abasimbudde Jinja gusaliseeko katono nnyo. Bw'otunulatunula n'amaaso olaba nga omuwendo gusaliseeko, oba oli awo abamu batendewaliddwa ate nina bendabyeko nga boolekera buterevu. Bo bagambye nti ffe tetugenda kuwummulira wano e Lugazi, katugende buterevu e Namugongo, kubanga wabaddewo ekibinja ky'abalamazi abaavudde mu bitundu eby'Ebusia nga nabo bawumuliddeko wano. Kati abalamazi abo ne basimbula ku ssaawa zibadde nga 9 ez'emisana. Kale abalamazi abamu abavudde Jinja ne basalawo beeyongereyo n'abo okutuuka e Namugongo. Naye nga ekigenda mu maaso ssaawa zino emabega wano waliwo okweteekateeka okw'enjawulo. Wagenda kubeerawo ekitambiro kya mmisa ku ssaawa nga 2 ez'olwaleero okwongera okuwonga abalamazi bano mu maaso g'omutonzi, ate n'okwongera okubazzaamu amaanyi okufiirira ekyo oba okwongera okuddamu okukkiriza eri ebyo bye baluubirira eby'enjawulo, ate n'okuba nti engeri gye bali nti bangi badde bagamba naffe ng'abazira ng'abalamazi bwe bafiirira eddiini naffe tusobola okufuuka abazira ba Kereziya. Kale embeera bwetyo bweyimiridde akadde kano, abamu balina amagulu agazimbye, abamu balina ensingo zibaluma, naye buli omu agezaako okwebudaabuda n'okweddaabulula mu ngeri yonna gy'asobola okulaba nti we bunaakeerera olunaku olw'enkya ajja kuba ng'alinamu endasi ezimusobozesa okusituka okuva wano e Lugazi ate okweyongerayo gye balina okugenda olunaku olw'enkya. Naye nga bwentyo embeera bweri wano bajja kusimbulawo ku ssaawa nga 12:01 ey'okumakya ate boolekere okutuuka e Seeta. Olwaleero kilomita 37 ze zitambuddwa, lwe lugendo olubadde lusinga obunene. Kitegeeza nti olunaku olw'enkya kujja kuba kuseereza ligenda mugga, kubanga bajja kuba basigazza olugendo lutono nnyo. Ate olunaku olw'enkya bwe banaatuuka e Seeta we bajja okusula baveewo beeyongereyo okutuukira ddala e Namugongo. Nze Carlton Scovia Nakamya tugenda kubanga tugobera abalamazi bano okutuuka e Namugongo. Kankomewo gy'oli.